Eyalibba wa Chosen Becky Dictator Amira nga ye taata w'abaana be avuddeyo n'ayagaliza Chosen Becky obufumbo obulungi akwessa n'emikolo emirungi. Jjukira nti no emikolo gya Chosen Becky gigenda kubeerawo egy'okwanjula gye twogerako gigenda kubeerawo mu Desemba. Kakati Dictator Amir avuddeyo n'abaagaliza emikolo emirungi wakati munnange mu maziga ebiyengeyenge bibadde byagala kujja bambi ng'olabira ddala nti nno ali mu bulumi. Wabula ono aganye oba awakanyiza ebigambibwa nti no ssente zatandikawo restaurant ye oba n'eziri mu kuzimba ennyumba ye mbu munnange zaalimu Chosen Becky. Jjukira babadde bagamba nti munnange ono yaleka abbye Chosen Becky kubanga jjukira ye yalinga akolanga manager we. Katubeere nga tukuwa akatambi kano. Kiki oyinza okugamba Ssekajja essaawa zino kuba yali mukwano ogwo obeera gw'omugamba ki kyogenda mugamba kyomugamba agobeera gw'omugamba ki omusiguze Ssekajja simulina mungu abateere mu bala okolimye nno mungu abateere mu bala zimbaagaliza bulungi be balina abaana baana lwaki omwana we tomukolera mikolo waba gye yali ayagala anti kati olaba nali muvubuka twalafera nga tuli bato kitegeera ate nga ye mungu yali yamusuumuusaamuko kati nze enfuna yange ezijja nnyo kitegeera naye ngaera pulani yali agimanyiiko nti kansooke tulina sooka zimba oteeke tubeere n'emiki n'emikolo giba gijja kujja waliwo n'abagitambuza mu restaurant ennyumba amamotoka byonna mu ssente za Chosen Becky kikuli ssente ze tekuli yadde ekikumi zona zonna ssente zange era abandabye nga toba bakimanyi mbuwamu azomujjako munnange tekuli yadde ekikumi kyo naye amazima agamanyi tekuli yadde ekikumi kyo ne Amiri kyo ekyabaawo wakati wamu ezo nsonga nazireka eri ku kaaba nakomawo omutima gwange mulambulukufu omutima gwange mwerufu ya omutima gwange gwasonyiwa buli omu yankola obukyamu omwami wateekangayo n'ogamba omwami eyali omukwano gwa famire driva waffe fotografa waffe nga omukyala akuluma ennyo ku social media nga buli kimu kiteekayo badde sinabiraba sinabiraba nziteekayo byange abantu bange sinabiraba olina omukyala gwolaba inshallah just tusabe tusabe kikyoyi omusaawa eno tuli mu kaseera ka mikolo singa bakuyita osobola okugaayo kuba kale omikolo ejja Chosen Becky ne Professor Ssekajja Ssekajja Professor sagala twogerako yalambalekera obulamu bwabwe emikolo anaabayo kuba oli mufumbi amirifudde emmere y'ewooma sigirangako ewooma kimanyi ewooma tobaddeka ofa konna bafumbirako bapereze budgeti tulabe gye mbasalirako bafumbireko sina buzibu nina ttiimu nina ebikola byonna ebifumba emmere ku mikolo gyonna so baba basobola mpereze budgeti oyagala kyeka butwa mu mmere y'abako byaffe bibeera alaali subscribing liking aleka obubaka bwawo mu comment section. Omusajja wuno munnange akiguddeko yagenze n'agula malaya gye byawunzikidde ng'ate ssente zimulemye okusasula ko malaya tondabanga munnange n'atandika okumuswaza mu lujjudde lw'abantu abamu babadde bagamba nti malaya kye yakoze tekyabadde kirungi ate ng'abalala bagamba nti abasajja nabo basussa akamanyiiro abeere ng'asasula ssente nno mmeka mitwalo 15 emitwalo 15 gyayombesezza abasajja okitegeera nno kkiriza tubeere ng'ate tukuwa akatambi kano. Oyo ye yalidde
Yalidde Kimala yagaanye kisasula kimukutte abataayi. Yalidde Kimala yagaanye kisasula. Yalidde ya misinde. Nenda omusajja mulekera omusajja muveeko mwagazaaki bana abakazi abatuma n'ebyobulere babikola byonna omusajja mumulekera abasajja abali wano musondere omusajja musondere omusajja muli wano bangi Aganye omusondera. abana bamusondera ebyoka Bagera ku muntu. Kaze byo mosite. Nemuga bidoro kumine. Nangana mukina byo nayambula ne nakola ki. Nanganya bidoro kumuwere. Netugonze ngalo. Yengozeeki. wabadde otunda tunayibanja Senga asidi wuno alese bwino azemu buto okuba nti natalumba atamale mirundi Junior amugambye anoonyereze ki ekyatta taata we katubikuwe. Junior okikakasa omanyi ekyatta taatawo ekituufu. Taatawo teyamanya nti waliyo omulabe siriimu. Taatawo teyamanya nti omwenge Mulabe wasooka. mulabe. Taatawo n'atamanya nti obulyazaamaanya Mulabe. yabulabe nnyo nnyo nnyo. Taata we n'atamanya nti okuvuma Taatawo abantu. n'atamanya nti okubba abakazi b'abantu n'abazaalamu ebyana by'ekibi nga ggwe. Sina budde bw'abalalu. Sina budde bw'abalalu nze. Era nze nseka busesi. I have no time for mad people. So wemba mubeera awo bambi nga mulowooza nti Junior has that time. Mbunzire wano nga luwira yiti. Oli kino tomanyira ebyo sibiriimu bambi. I'm not into that. Yes. I'm not into that. Kambuze taatawo we yafuna abalabe ne bateeka jjajjaawo ku mudumu gwe mundu. Why did you not show your father his actual enemies? In short, Junior, you are just a toothless, a headless chicken. Oliawo eno bw'obyangatana bw'ofutana amazi bw'okolotya era ebigambo Junior bye yayogedde byonna kiragira ddala ebigambo bya liripazo yatugamba oyambala half pet. That's it. Yes. Oyambala half pet. Neriki n'atugamba yambala ndawya z'olubugo. I don't want people that cannot advise themselves and people important to them to advise me. Ebyokwevuma ku social media nabivaamu dda sina budde obwo. Nakula kati I grew up. Sina budde bw'abalalu. I have no time for mad people. So nenga bavumye. Ndoza mukitegedde. Nvudde mu buliri nga nkaaba. Senga asidi anvumye. Sijja kulya. So sina budde bw'abalalu nze. Nawulidde agamba amanya gange amatuufu yenze Kingi Kitire. Tapi nga tunda bana koza tendike kwata mulayizi si ya jjajjaawo. Kingi Kitire
is a historical person, at least. Junior, at least I have a name. You don't even have a name. Yes. Junior has no name. Does he have a name? Is Junior a name? Buli mwana azalibwa mu malaya bamuyita Junior. Yes. Manya gambya. Bamanyi taata we ayinza okumwegaana. Junior tebamutwalako mu kika owulira kumutuuma amannya yagamba you are not that important mutuume ng'oyagala. Abaana b'amalaya bonna that is why nze mumpita malaya tekuliiko mwana wange alina linnya Junior. Yes. No, everybody knows buli mwana wa malaya because taata malaya aba atya okumwegaana agamba oyo ye Hamdale Junior. But also, as if that's not enough, Junior, bakuyita batya Tamale Mirundi Junior. Your father as a senior was a disgrace. You don't even have a name. Baganda bonna bayina amanya nimbye. Kanka baddire musenga tebakategedde. Okimanyi nti omwana wa malaya bamuwa amanya ga kitawe ne bamuterako Junior. Just nukikatiriza. Kitege kwanga sawa yonna bamwegaana. Kubanga abeera kaakabuuza. Sawa yonna bamwegaana. Mama w'omwana bamusika kutu ne bamubba mu kidaala. Nga agenda kufumbirwa mu ki musajja mulala. I'm sorry to say, oyo abamalaya. I'm sorry to say. Anti wali wankubidde nangamba Junior singa asidi ali na kuvuma nenkaaba nnyo nengamba sijja kulya so nze sina budde bw'abalalu abalalu bayombe ne balalu bannaabwe nze tojja kunvuma ano ku TikTok olozembu nange nja kujjambu nkuvume. I have no time for that. Ebyo nabirimu kati nakula nabirekera kati levo ndala sina budde bw'abalalunzi. Taata wa Junior mwennyini n'agamba oyo omwana alabika si wange kubanga maama we namujja mu kidaala. Not my words. Yabitugamba. Not my words. Yes. So you have no name. You are talking about people's names. You don't have a name. But the person you watwala amanya g'omuntu that has nothing to his name apart from his son who is a fagot. I'm sorry. Muntu kyategeera gwe bawe erinnya lya okay. Linnya ki Tamale senior lyalina. Apart from Tamale. Okimanyi senga tuli muzadde awa mwana mannya ge gonna alina just kuwaako. Ekiriyo. Yes. Era ne bakyongerako ekya Junior ng'era ekyana kya malaya. Era senga asidi tolowooza nti nja kuddamu mbunziraawo mbunkuvume. I have no time for you. Sina budde bw'abafeeri yabaale mwansi ate sina budde bw'abalalu so Yes, munange taata wa Carol ngono yagambibwa okuba nti no yattibwa mu maka ga Brian White avuddeyo n'abeera ng'ate yeemulugunya. Jjukira nti Brian White we yaleeteddwa mu kooti yakubye omulanga olw'okukakkana ng'omulamuzi amugambye nti bagende basooke babeere nga bamujjanjaba aterere bulungi mbw ajja kubeera ng'akomezebwawo. Kaakati kigambibwa mbu Brian White yamaze ne babeera nti n'ate bamukomyawo mbu mu kooti naye nga taata w'omuwala ono eyawaaba omusango ye yabadde talina kyamanyi mbwera ne bamusalira omusango mbwera ali luzira okusinziira ku taata wa Carol. Kale katubeere nga tukuwa akatambi kano nga taata wa Carol yeemulugunya mbwe ekyakoleddwa teyakitegedde lwaki kyakoleddwa bwe kityo lwaki Brian White yakomezeddwawo mu kooti ate nga ye taliiwo. Tutandikire wano olwavudde ku kooti awo nga omulamuzi agambye nti Brian White asooke atwalibwe mu ddwaliro afune treatment. Bamukomyewo ng'ateredde era ffe twadde tumanyi kooti eddamu Monday. Ate neewuunyisizza okuzuukuka ku makya nga bagamba nti Brian White yasomeddwa emisango. Baamaze ne bamukomyawo. Bamukomezaawo. Kati nange ndowooza mba muzibe munno kubanga twavuddeyo ffenna
nange nenninya ne tuvuga paka ne tukomawo naye luvannyuma nnyo looya wange n'aŋŋamba nti omusajja bamaze ne bamuzza ne bamusomera emisango era bamututte eruzira wuuno bamutwala eruzira naye nga mu kuvaayo nange navuddeyo nammwe ndowooza mwandabye oluusi ate abamu nabalese namabega kati nze nageza okuwulira nga nva ku pikipiki wano nga tutuuse ti omusajja omanyi nti bamututte eruzira namugamba nga tekisoboka omulamuzi agambye bamuzeeyo mu ddwaliro alina obulumi bungi naŋŋamba wa bamaze ne bamukomyawo era bwe bwenkanya poliisi bwe yabadde ennoonyeza bwe bwenkanya kubanga era tebeetumiikiriza omuzzaayo obwo bwabadde bwenkanya bwa bitongole ebikuumi poliisi n'ebitongole byonna ebinoonyereza okulaba enfa y'omwana gye yafaamu nga kibakwatako ne bamugamba agende ne bamuzzaayo naye nga mbadde nagaanye okudda mu kamera era mmwe kati lwakuba munsanze sisobola badisappointinga gye tuvudde wala naye ng'ebikwata ku musango sikyagwogerako kuba kasita obusawo gugenda ku state sikyali kati ali Uganda versus kati ze ndekedde poliisi n'ebitongole ebirala ebimukuuma n'ebirala ebikwasaganya mu kunoonyereza ku misango gye bye byokka muzeeyi nga tetunatuuka kwebazaawo awo looyawo bakanso yagambye Brian we bamukomezaawo yabadde akyakuba emiranga nga luli oba yabadde katemba ate naye Bukedde yamutegeezezza naye tiyabadde olwavuddawo naye n'agenda mu mirimu emirala gy'akola era Bukedde yakubye essimu nemutegeeza ne Bukedde nange Bukedde era ye yankubidde sijja kugamba nti oba Calvin yaŋŋambye kubanga Bukedde bwekubira nze nekubira ne looya wa kanso wange netutegeeza nti omusajja bamusindise era nekyokugamba nti bamusomedde emisango emeka sijja kikulimba sinnakimanya kuba ne Calvin agambye agenda kutuuka era afunde ki gundi yabaddewo emisomo yabaddewo nga bamusomera emisango gwe oli shuwa nti omusajja bamaze ne bamutwala kozi basobola okugamba nti bamaze ne bamukomyawo ate kozi tetulina kafaananyi konna ketwalabye nga bamukomyawo tetunabayo ka vidiyo konna nga bamukomezaawo tebabanga sijja kugamba nti oba batuzannya kali na kano tebaali muleese misana baba kuba nti balina ke batuzannya kandi baddewo era nesimanya ate ze nina mmeka zenyiza omuteekamu kaleme kubaawo tebaali muleese misana kyo kituufu baamututte kati kale era tukitwali bwe tuti nti ne baati baamututte mumanye ekimulindiridde ate yagenda kulwala paka myaka mumanye ekimulindiridde era bajja mutwala nenze nategeddeko kanso wange angambye bamaze ne bamusomera era ntegeddeko nga kigambibwa mbu omulamuzi yadde agimusomera ngaga gisome ngiwulira nga wagamba naye mpulira obulumi bungi ekyo nange nakiwuliddeko eyakutegeezezza bwe yagamba bannange ndowooza mukitegedde ekya Brian White tukyali mumbu nti bamusindise eruzira asuubirwa kuleetebwa ddi omulamuzi gwe yakuwadde amawulire yagambye bamukomyawo ddi mu kooti aŋŋambye byagenzeeko era agenda kuntegeeza mu bwangu kuba saabaddeyo naye era tiyabaddeyo naye ng'agambye agenda kuntegeeza mu bwangu statement muzeeyi gye wayogedde nti ebyo byonna Brian bye yeekoza nti oba muzimu gwa muwalawo kati gwe gumuliko gwe gumutawaanya kubanga nti nagwo gufuna obwenkanya gwe tokiraba bye yabadde yeekola teri yamunakuwaliddeko n'okuwoowoola teri yamuyambyeko kulaba ti waliwo akutte ku ttama akati gwe wabadde okiwa magezi ky'omuntu okuba nti ayogera ebitakwatagana n'atuuka okugamba omuzimu guugwo gunkimye maama jangu ontwale maama jangu simanyi oba yadde alaba muzimu gwa mwana wange oba yabadde alaba muzimu gwa maama we kati ekyo kyozi nange kyekyandeetedde
omuntu teyeefa. Calvin Kayanja avuddeyo ku nsonga za Brian White. Ebe Brian White tebinagwa, abamu bagamba nti Brian White yandibanga munnange ye yatta omuwala Carol, ate ye Edumezaya yavuddeyo olunaku olw'eggulo ye n'alyoka agamba nti mukyala wa Brian White yandibanga amanyi ekituufu ekyatta Carol. Kale Calvin Kayanja ye bw'ati ensonga bw'aziraba. Natunuulidde musajja wange Brian White ng'ali mu kkooti akaaba amaziga n'ensi byemwogerako abantu nembajjako amaanyi. Nze gwolaba ne byenfunye mu nsi nkitegedde nnyo okuva ku Brian White nti birina kugasa nze na famire yange. Bantu mmwe bw'otatwala kya Brian White nga kyakuyigirako kuva ku bantu ojja kuba oliko ekyo kyamu ku mutwe. Brian White ku birungi byonna bye yakolera abantu olaba yamujjukira n'omu. Ku birungi byonna n'obulamu bw'abantu bwe yakyusa tunuulire bimujjukirwako. Bakuleeterawo vidiyo ng'avuma Bobi Wine, bakuleeterawo vidiyo ng'ayina essente bakukitwala ku kudaala. Brian yakeeranga n'agabira abavubuka essente okufuna kapito okukyusa obulamu bwabwe okuva ku makya paka lwaggulu. Brian nga bw'omusaba miliyoni 5 akuwa 5 ate n'oyogera 5 bakuba n'abagagga b'empewo abali wano akuwa akakadde n'agamba yogera miliyoni 10. Brian ye yakuweesanga guno omukono guno ne gutategeera nti Brian yakuwadde. Brian ye muntu eyakwata ku ssente ezize ng'alowooza zisobola okukyusa emitima gy'Abannayuganda. Brian yakeeranga n'agaba essente ng'alowooza asobola okukyusa obulamu bwa buli omu ku ssente ezize. Ekitawaanya Bannayuganda kiri eki mitima gyabwe tebubangako bulamu. Bannayuganda tuli babi, tulina emitima emibi. Ate teriyo bantu babi nga be tusanze bukulu. Ate kiri mu b'amawulire. Bannange Brian anjigiriza ensi. Byonna by'ofunye mu nsi birina kugasa gwe na famire yo. Olwaleero abasalira Brian White emisango abatamayina ku byakunoonyereza omuntu afa abantu bange. Gwe kitatuukangako abatabeerangako mu sinaaliyo yakubeera mu musango nga tewaguzizza gwayinza okudubunkana. Naye nze na sitole zenzize ngoberera. Waliwo kati omukyala gwe bagamba yakuba bbaawe Simaika Tegaya. Ensonga ezo ziri mu kooti sagala kuzigenda ddiipa. Naye mutunuulire stories ezo. Kambabuulire kisobola okukeera enkya n'obeera mu mitego ebiri bwoti. Naye ng'omusango tewaguzizza naye nga gwapenyiza. Omuntu naafe ewuwo awusigaalewo asobola okufa ewuwo. N'olyoka otegeera no famire n'ogiraba kimaafi. Bano bonna abakuba Brian olwaleero babadde basula naye balya naye baseka naye okuviira ddala ku taata w'omwana maama w'omwana bonna maka babadde bagendayo nga bakolagana tebakuba nduulu tebayinza nakukonekitinga ku Brian. Olwaleero be bakola ki? Be bamukuba. Bonna bano boolaba bannamawulire TVs teriyo ataalya ku ssente za Brian. Naye ebyo byonna tebakyabijjukira batunda ki? Story. So ensi tugigende mpola. Bwete tambudde badde mulabi mulungi alokwekumira ku Newspark channel kankusaba obeere ng'osubscribinga, olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi, weera.